Nga tukyali mu mbeera y'emu, poliisi nayo ekakasizza okuttibwa kwa retired Colonel Charles Engola abadde minisita omubeezi w'ensonga z'abakozi, era neetegeeza nti etandise okunoonyereza ku ki ekiviiriddeko ate omukuumi we okumuggya mu bulamu bw'ensi eno naye n'amala ate ne yetta. Poliisi ekakasizza okuttibwa kw'abadde minisita omubeezi w'ensonga z'abakozi retired Colonel Charles Engola mu bukambwe bw'ekitalo omukuumi we mu maka agasangibwa Ekyanja mu ggombolola ly'e Nakawa ng'eyise mu mwogezi waayo Fred Enanga. Omugenzi yabadde afulumya ennyumba ye ng'ali mu nteekateeka za kuyingira mmotoka agende ku mulimu. Ono omusirikale ow'oku Lusegere lwe yakozesezza omukisa ogwo n'amukuba amasasi. Oluvannyuma lw'omukuba amasasi ono n'alyoka atuusa ebisago ebirala ku banne abalala babiri. Enanga agamba nti omukuumi olumaze okutta minisita agenza kuba amasasi mu bbanga okutuuka mu saaluuni esangibwa mu kitundu kino, naye bw'atyo ne yejjambula mu bw'ensi eno. Era omusirikale ono yasigadde adduka okuva Ekyanja mu maka ga minisita ng'ayolekera trading center y'Ekyanja nga bwe yayongeredde okuba amasasi. Oluvannyuma yayingidde ka saaluuni akamu mu trading center Ekyanja ate ne yeetunuzzaamu emmundu ate naye ne yetta. Mu kiseera kino tetusobola kuvaayo na kigendererwa ekyaviiriddeko ekikolwa kino eky'entiisa eky'okutta minisita ow'eggwanga. Agenze mu maaso n'ategeeza nga bwe bagenda okunoonyereza ekiviiriddeko embeera eno, nga n'abalala 300 bagenze n'ebisago era ng'embeera yaabwe mbi. Omumyuka wa Inspector General wa Police oba Deputy Inspector General wa Police awamu ne Director wa CID n'abakugu okuva ku CID headquarters ne Kampala Metropolitan boolekedde ekifo kino. Tulina n'abakugu abeekebejja ekitundu awaba wagudde obuzzi bw'emisango obw'ekika ekya waggulu. So tetusobola kuvaayo na kutandika kuteebereza nti oba kyavudde ku kino na kino. Tukakasa nti amasasi gakubiddwa bodyguard we ow'oku Lusegere Private Sabiiti Wilson. Ku nsonga z'ebyokwerinda Enanga asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire n'ategeeza nga bwe basobodde okukwata abatulukana abagezaako okusima ebyobugagga mu ggwanga Uganda nga tebalina lukusa kukola mulimu guno. Bano badde babikola mu ngeri emenya amateeka. So oluvannyuma lw'okubakwata twabasanze n'obuuma obwekebejja ebifo awabeera zaabu n'obugagga bw'omu ttaka bwe bayita bu gold detector machines 3 buno nabwo twabukutte ng'ebizibiti era biri Kabong ku poliisi. Ng'abayizi batandise okuwummula, abazadde baweereddwa amagezi engeri gye balina okubalabiriramu. Kiba kirungi nnyo okumanya nti abaana balina abalabe baabwe. Mulimu abantu ababa beetegese okuwamba abaana. Mulimu basseddubuto mu kiseera kino abeetegese okukabasanya abaana. So twagala okukubiriza abazadde okubeera abeegenderemu. Bya Ora Gabriel, Salt TV, Omunyo.